Tusanso bala basebole banyabo amanya bampita Simple MC aka muzukulu wa Zaidi muzukulu wa Kagodo mutabani wa Nsubuga muzukulu wa Nsubuga nsanso bala bakumukutu verse 256 yali jajjawa anti nawula ne daddy wakuyita Kagodo bayali ntuma yali kutuma what she said kozesa a nice name very nice olega mabina basebole banyabo nkwaniriza ku verse 256 program bagita 2 in 1 Simple Liane Apple tuberawo always olwaleero unlike other days Apple tatwegaseeko nga bwe kyali luli nti Liane yatwegattako nze nali mulwadde naye leero Apple yagenze kwejjamu nze sinza abyogedde best friend by the way olunaku w'amazzi gayingira ewaffe lw'essajja ate nga Apple yatugamba naye wali ogenze kwejjamu kyeka kamuze mwakubira amasimu n'ogamba leero bantu temu speed nze bawanga alaba ebintu bino tata yani tukutumirako kyoboma kiri kimuwotaba abaana ku sementa omukyala abamulabira bamukuuma bannange tuyingiddewo Simple byayogera mbadde sibiwulira nga gobadde ntwala omukisa guno otumira ku maama wange ugamba otya mami I love you so much omwana ow'obulenzi ono mugamba awase siina mukazi ate twakyadde omukazi bano babuli lunaku Eddy Kenzo ne Ziza Bafana bagudde matereke nze ndi tiimu Ziza Bafana basabone banyabo abatulaba bandyetaze okumanya story kanji bavire ku ntono liyani olutalo lwatandise na Ziza Bafana yakoze ka video nga mukambwe nnyo eri kibayita federation federation eyo Eddy Kenzo yagikulira obadde okimanyi nti federation balinyanga abakwata big talent ne bagikyusa erinnya webale nze nabitegedde jjo nti ojja kwesanga nga abamu kubasalawo wali Martin Beta manager wa Guni sewa bonna Eddy Kenzo yakwata big talent yali abule okuleeta rema kakati nkubuuliremu kankulyemu ko kirimi nkusalemu ekirimi nsala mami kakati woba gwe wembazi woba lindako nga bakuwadde obunene era osooka yita ane manager noyita Apple Liane nga Apple yakola mu byensimbi nze uliriza osooka kwagaliza family nkwata bulungi okuba nti yakwata ba big talent n'abawemirimu sikiinaako buzibu provided singa babanga bali qualified for that because a federation that is a government entity and it is audited by the auditor general buli sente gye babawa omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti omwaka agweddeko ng'atandise obalabala sente ze bafulumiza naye bamukola ki kati obuzibu bujjira kuleeta abantu nga manyanganya Liane tamanyi bya bitano nasooka azigwamu nezigwawo nyingi nnyo bagenda kukwata abantu wano Liane Bafana complaint ye naginoonyereza obadde ndaba nga awanda yatuse ne ku level ewemula ng'alaga musunguwavu nnyo munyiivu nnyo neŋŋamba kiki ddala nayo kimanyi by the way Eddy Kenzo bannange obutasoma buluma bukulu twetaaga tusomeko ojjukira n'omwana yakuba sigambye mbu Eddy Kenzo teyasoma sometimes wadde toyina bongo bwa mu class wetaagako obuzaale wetaagamu amagezi ojjukira n'omusajja yakuba mukube peva mwasa kawanga mukube baakwata omwana oyo ne bamuwa miliyoni 10 agende mu studio akole oluyimba akyusemu mu ebyo bye bayimba balinga abapromoting abaana ebweru yimba byoyimbye naye senga bakwata omwana oyo ne bamubonerezaamu ne bamugamba ffe tetwagala kati waliwo yakubye ensuuluulu kati yuno Bafana ze amaze ebbanga oli yakubye ensuuluulu kwata ensuuluulu simanyi mukola okitegeera kati olaba Bafana aluddewo ye ne 10 bali mu mmye naye ng'oli yavudde gy'avudde kati banyala abantu mbatusize ku kinyusi ekyaviiddeko Bafana ne Kenzo okubanga bagudde amatereke kigambibwa nti Bafana mugundi mu federation eyo balina sente ze babaweza sako ziri bilioni 5
ezo sente mu mateeka si za kugabana za kwewola nti omuntu wobanga obadde okwewola atozewola olina okubanga obadde osevinga nabo kati kirabika nti Bafana abadde nga asevingayo ndowooza yatuuse nga ayagala ssente bano abakulu ne bateekawo embeera ate yes nze mu ndowooza eno mu ndowooza yange enyangu ndowooza baleka baadde balina n'ekirowoozo ky'ozimuwa naye lwe basuzimu mamu basooke batuule Bafana n'akola ki n'anyiga kati kino kyemmanyi olutalo olu wakati wa Bafana ne Kenzo is kweraga lyanyi Kenzo agamba oba oyogere bwe sijja zikuwa Bafana agamba ngenda kukola ki kubakula kati bamalaya bano be yabadde ayogerako Bafana mu kwogera story mu kunyiiga yamaliriza jjeyo ebyama bayire tuzize nga tuwulira story ku federation yawo Zalumpe ndiwo kuwuliza bayirawo kweno app gye tuliko obeno channel inza atayina lugambo simple ne app be baluyina omulimu gwo gwakuggumiza lugambo webale otuba bakuba kibooko tufuna kyekimu now tuzize nga tuwulira stories ku federation yeyo nga bagamba there is a lot of nasty things ebikolebwa ku federation kati buno ati kyekibatu yes omwana nalidde ssente ekyanakyo nondo naye obeera bwentyo nga ndi mukisengenzekka buli musajja yetaagamu ka mid-time musajja yetaagamu obudde neweyambula nobeeraka mukisenge nokola buli kyakisiru kati nze kubamu akafaananyi mbentera okukola mu kiyigo mmanyi okuteekako miziki nenzina break dance olinga nkwata ka video okimanyi ate akasinga nudizi za gundi za Sandra naye back to the point olutalo oluli wakati wa Bafana ne Kenzo kati lwakweraga lyanyi Bafana agamba nze ngenda kozesa social media okubaabya okubalabisa Kenzo agamba ngenda kozesa obuyinza bwange nga abakulira nsobola okukola ki okulaga amaanyi naye ekintu ekyo nze I believe singa federation yeno yali ekulemberwa omuntu nga Bebekulu nkiwa tebandituusaawo. The problem is bag. Wait, I told you guys oyo guy ayina mu kumagezi. Stupid, which bag do you have? Obuzibu obwabaddewo is Kenzo. Bale jona yomba. Kenzo ensonga niyo mulimi okwandolinga. Because in most cases ayina kasunguyira. Ate n'ekirala ayagala nnyo okulagako kati Bafana eyaliko mu level yemu ne Kenzo kiba kimumalamu amaanyi ng'akoze eki Nati Nathan emabekako yava n'agamba nti yagenze ku federation. Eddy Kenzo ne bamugamba Nati Nathan azze. Mbona Eddy Kenzo n'agamba Nati Nathan yani. Ate bangi nnyo abagendayo ne bada ne bagamba reception gye basanze eri si nnungi. Eddy Kenzo ekifo kyalimu I strongly believe ayina kubeera mu Zanganda. Yensonga lwaki ne statement yakola ku bakadongo yamugoinga out of hand. Chejo chenagambye woba tewasoma ati sikozesa ku magezi amazaala. Naturally Kenzo simu kulembeze. Yasi yabigwamu bugwi. Era kati nze munenya kitono because I know ensonga ya Bafana kati obuzibu bwasinze okujjira. Gobanja kuwerekera bagamba bacha gobanja okuwerekera akuwalana okuwerekera akubanja King Saha n'asuubula olutalo kulayisi yasinzidde nabweru ku side ya Bafana ye kati ebinyumba bya Kenzo byo byayingiriddemu wa kati ebinyumba bya Kenzo DJ yalekamu je yasulamu Rema mbuza nyumba nje mu ayo statement yabagikoze baali bakyali ku lutalo lw'akadongo kamu ngagamba nti baali baavu nga yagamba nina ennyumba kasozo bamugamba n'ennyumba gy'ogamba siiyo. Now Eddy Kenzo ne federation bafulumiza ekiwandiiko mama yani njala kinoonya waneeno nkisomeremu abatulaba ku nsonga ezaatu si mwana okumaaniina ku nsonga ezaatuuseewo mujja wange wamuwulira n'amuloga
ate jjukira poliisi temanyi nti waliyo eddogo. Aba federation bafulumizza ekibiba n'ekiriwa wamma nalaba gundi lwange yakiposi Uganda Federation. Naye bannange n'ebiwandiiko bisusse obungi. N'obuuza nati Nethani yaani cupa ku cupa bakuwa ekyonywa bakuwa ekyonywa. Naye nga bannange abayimbi abali eyo mwenna mwekumeekume. Omuntu wajja n'akugamba bw'oba reception yo si nnungi noonyereza lwaki si nnungi. Tulekerawo okulya n'abantu ababeera ku mirimu. Simple osobola okulya abakozi bo. Sobola kubanga in case bayira Enzo obuzibu bwange. In case the feelings comes. Obuzibu bwange. Nze muntu ayagala ennyo okubeera perfect ku mulimu. Naye boyinayiko osobola okujjamu. Do you know why wakingambe bwentu? When I'm perfect kiba kitegeeza omuntu yenna nze agala ennyo okubeera perfect kiba kitegeeza nti wobanga olina okujja ng'oli mulongoosa olongoosa wano ku studio olina nga tugambye ogenda kukola bwe luti olunaku olina okujja kati w'otajja obuzibu bwange nze njogera nkugambirawo era nga kuliisa kati obuzibu kati wajja nga muganda wakwegaanye nga akutamye obuzibu bubeera kati akaana ke nyinza olemerera okukola omulimu gwange oyinza olemerera okukagambako so kati gwe ku lutalo lwa Bafana atulaba ssaawa zino ne Kenzo oli ku sayidi kikozesa comment section osobole gwe otunnyonnyola. Bafana yandikendezza ku maanyi kuba amaanyi bambi tegalya. Woba oli mukama wo ng'akugambye okimanyi n'ogenda ku poliisi n'enkusooka ku poliisi ng'ate nze yakoze obubi omanyi omusango guba gukoze eki gukusinze ng'ate nze yakoze obubi naye n'enkusookayo. Eddy Kenzo wakozesa woofiisi ye n'obuyinza bwe ne we batuuka wa pulezidenti Bafana bamugambako empisa ze wayolesezza kati olaba obuzibu obugenda okubeera nawulidde manager wa Kenzo Beta agamba ajja kusiba Bafana kati Kenzo wasibira bwati Bafana aba wadde Bafana amaanyi mu public ne Bafana kuno okulwana Bafana yagwa ne Bafana kuno okulwana partly I believe ayinza okuba agamba banekanga kube ku social media and trending kati tugenda batuli awo nga byotyo n'akayimba okategeera abaana babutemye Eddy Kenzo obubwe bwe bukoya tonkoya by the way ne Bafana yagambye ayina akayimba ka Eddy Kenzo ke yagambye oli ku social media oyima n'ebiyima bye tutategeera musikuliiko sikumanyi bakoze statement ekiwandiiko kino njagala tukiyitemu mpolampola statement on sector ninamu katono nnyo nga kiwanvu tunakimalayo kiki ekino kikino ekyagundi now ekibaluwa kyafulumye nekiwanvu nyo nabo balimba kale katuyitayitemu mpolampola tukiyitayitemu mpolampola bavuddeyo ne basoma ekiwanika ne bagamba Uganda National Musicians Federation UNMF Kampala Uganda. The Uganda National Musician Federation wishes to formally notify its member association, stakeholders, the general public, media fraternity, and national security agencies of credible information regarding a planned and coordinated effort by certain individuals and groups to orchestrate incidents aimed at discrediting Eddy Kenzo and the leadership of UNMF. Bategeze gwanga nti bafunye ku pulani y'abantu abamu gurupu emu okuteekawo obubinja babeere nga bajjako oba banafuya Kenzo nti ekifo kino kyali mutakola ki kyembadde nange ngenda okugamba bajjamu batya obwesigwa omuntu abeera ali mu kifo ekimu nga takisobola anti kati Kenzo Federation eyina abakulu abatula mu board meeting singa bakera kumashina bagamba Kenzo tugenda mu impeachinga bawanika emikono naye nga yeefubyeko awoza ye yagitandika ze yaleeta copyright nedda teyaleeta kasita bagiregisteringa webati it became a national what
a national asset. Kati bano bagamba bo mu kye bakola ate kino ekiwandiiko kye bakoze nze mu kulaba bayonoonye bwonoonyi nti n'abantu tayagala kwegatta ku Bafana ng'abadde alina obusungu ku Kenzo wano ategedde kati wani disappoint king because kati mu mazima kana akabinya kaboogerako tikakyali kweka ye King Saha ne Bafana n'abalala betana bakola ki kuba because wano bo bavuddeyo ne bagamba nature of concern UNMF has received intelligence indicating attempts to 1. Stage public confrontation and security incident, circulate false allegation and misleading narratives, manipulate media platform and online channels, undermine the reputation, credibility and ongoing works of the federation. Bagambye ebintu byebalina otunulirako ensonga mu abantu public ekisooka bano abantu bateekateeka okukola ki okukozinga obukyamu ku Eddy Kenzo. Ekyokubiri, circulate false allegations and misleading narrative. Bagenda tandika okusaasaanya obulimba. Bwazaakola. Of course bata. Simanyi oba bino eby'abaana mu baliranga abaana ku federation. Balina obbalya kuba abaana abamu beebeereeta. Kati bwe bolimba wabadde agamba. N'agenda mu maaso n'agamba nti 3. Manipulate media platforms and online channels already batandise ddoba manipulatinga okategedde naye nze simple ekigunja ekyo gye kiraga nze ndabayo ekisooka n'abantu Eddy Kenzo baakulira bo nga bo nabo tebalina mpisa tujja kuvayo tugambe Eddy Kenzo tasobola bukulu tasobola kino nga naye nabo emitwe gyakulira nagyo si mirungi tulina ffenna okwessaamu ekitiibwa kati era kino ekiwandiiko kye baakoze babadde baagala abo abaana abayimbi abali mu association bejjeko bedistancing ku bano because ono yagambye call to action the UNMF member association we urge all members to 1. Remain calm, vigilant and responsible, avoid engagement in provocation or unverified claims, report any suspicious development through official UNMF and security channels. Uphold the federation values for unity and discipline. Bafana yavudde ku values ekibiina ogenda n'abyasanguza bagamba nti olina leeta nsonga eri mu bbo ate ekirala gwakulira ngenda n'operani era bajja kujja baŋŋambe limpo ng'obadde wakatuuka manager n'akugambirawo liyani yabaloopye temwamunoonyezaako wano kaakati oli era ajja kudduka ewa Kenzo mugabe mwana buno buyaye bukuli bubi tukoze tutya kati obuzibu obuli bumu kyekino kye bagamba ndi federation eriwo mitendera mikyamu nti bagisayininga nga kampani yaki naye nga mazima federation yandibadde bano abaana balina we batuukira nti oyo akoze bwati ne bwati nga kizibu n'okutuuka ku president wa federation naye bano obuzibu obwo buli bumu amazima ekifo ekyo ga amazima nze nina okulowooza okugamba by the way ng'ensonga okutuuka ewa president eba erimu nnyo okimanyi Eddy Kenzo ne mu by'okuwola ssente teyandibaddemu okategedde naye ojja kwesanga mu nsonga eno nga be balina okusalawo nga yalina okusalawo ono bamuwa ono tebamuwa president nga bagenda okutuukako okunnyonnyola ekintu nti bannange gundi kino ne kino kiganye oba simpa aganye okuzza ssente tukoze tutya naye akakiiko akawola kabalina okubaawo president kiba na rare nnyo gwe okwogerebwako mu mawulire ng'omuntu okutuukako abagamba Kenzo mutuuseeko nti naye gweoba oyagala gweobeera secretary obeere gatekeeper obeere bamuyita ono receptionist gwe aba abeera ku ssente nti nze ayina ozziwa abaana bagenda kuyisaamu eggaali era nga bangi bakyajja ye Bafana ekisinga omulumanza kati kyendaba akasente ke kaseevingayo ate ne mumuma ssente ng'ate nti buli mukazi ajja eyeewola muzimuwa wano Ameria ono mukyala ki ono Nambala waliwo mukyala waayimba kadongo kamu bamuwa ssente
n'agamba agenda zitwala ye temwamukaluubiriza alabika beeba abamu be yayisa amannyanya so kati nze kyensaba federation nga mmwe mutuule kuba ebituli bingi Eddy Kenzo wejje ne mu nsonga z'okugaba ssente akakiiko ako kakwasa omuntu mubeeremu n'akakiiko k'empisa nti nno Bafana avuddeyo avumye atyobodde ekifaananyi kya federation mumuyite twogere naye ng'omuntu naye aweeyo ensonga ze nti najja nedda neneewozaako nenkola kino ne kigaana so kati nze kyenina obbagamba bakyabavuma oyo waaba avuddeko n'omulala akyajja mulina kutuula ne mwetereeza ne tumanya nti nno ntuukirawo ono bwe mba njagala ssente looni ŋŋenda mu woofiisi y'ono. By the way kino kiddudizayo ddala artists abayimbi bo nga bo naturally they cannot manage issues yensonga lwaki omuyimbi alina obeera ne manager because otuuka ekiseera ng'ewandibadde weetaagisa obwetoowaze ng'oteekawo pride gamba after all ndisita gomanyiro because Kenzo zijjukira ku nsonga y'abasebatta mbutuufu it was very easy okugimaliriza okujja neyetonda naye ate yaddamu labika mu kavidiyo nalien skin ng'ate akonjera basajja basebo ne bannyabo bampita simple mbadde wano ne Lian nyongera okujjukiza nti Zaid Lighting Store tuyina amataala eyeetaaze ettaala erya buli kala bambi jangu ku dduuka lyaffe oba tukubire ku ssimu yaffe eyo tukubuulire edduuka we riri ate osobola okuba nga mulekerawo ogula bu disco light buno obukuba myamya ku Zaidi tuyina gana amataala agakyusa kala waliwo chandaliya ze twalese enka so kati bannange mutukubireko kweyo ennamba y'essimu ne wowe oyagala simple yennyini yabeerawo ogamba bannange mulabyeko ntya oba ogenda mumusangawo eyo ennamba y'essimu mumutawaanye mumubuuze buli ssaawa ebbeeyi y'ettaala eri etya nze ayagala ey'ebweru nkoze ntya ettaala zino zirimu enjawulo ey'omunju n'ey'ewabweru za njawulo zawukana yes mujje mutuwagire naffe ate tusanyuke. Comment section tugikozesa nnyo bannange gwe wendowoozayo kale mubeere bulungi mweraba.